Kuna mwana script ye. Oi, cadeira. Katonda wange. Luli wajira ku boda lero ogenda na boda. Kajjagwe. Luli yajira ku boda kati agendera ku boda. Luli wasasula nga bakubuga lero ogenda kugendera ku omwami we talina kuddamu kutuula ku boda nakumuvuga atagisasulire Jake ekisaniya ku mutwe. afune pikipiki Oyambala element. yevudde mu Simba kwagenda okutambuliza emirimu gye n'okukolera ebintu ebirala byonna byonna byakola ki byayagala Ategekera element eyadda. kofiira kano baaba agatenya bananyi bali abaliwo edda alina kubisana nekuki ayita wano opita wano Ana nyenda abavuzi ba boda. nikatira wekiti itambula yeno Simba HD ezejuti kirizibwa okutuulako osobola kuba Tasobola. Linya. Yes, yes, tegedde. Shetuuse. pikipiki eya bodaboda zoteekamu lita emu n'otambula n'ogenda luddawo enansana kololokazo wadda nansana wadda n'ogenda ekololo mulwadde musiriji 50 n'okomawo eri nabwe erinnya walikyusiza tuyitayo kololokazo atawo nekkoka atulako wekitiibwa ontula nokoko n'atulawaddako inayo yoyoyeka ne maama we nasanga kati awo gotayagala yasembayo nawe Kenyina atuleze. Zose tegedde. Katonda wange. nekankulu ekigwokwene ensi ye ngaeraba Tujjeko ako. Aha. Tadi yangizo kajja kwatimira nakajja nabo kabeere waawe Yambala. musabaze otegeeze na kapapalidde mukuuka andabiramu etambula ejiriki yamwere banakutegeera Ndiga ya masai. Papa likajitwa. enamba eriko kati ologwe muliro Ndowooza kati owonye Amoti ndowooza kwebaliza abasimba batwale nga tuli ku kikyalo. okusookera ddala nebaza abantu bonna babaddewo abantu bonna ababaddewo n'amuntu kwegala nga komedi atandika mu Uganda paka kati otujaguza emyaka 25 egya moto mbalanguzi komedi ate at the same time tuba tujaguza emyaka 25 egya komedi gyamaze mu Uganda. Nebaza abasimba Simba Automotive okubeera nga ye kampuni esoose okwapreciatinga bitukola okwapreciatinga moto mbalanguzi ne tiimu ye ya New Amalwa Production era nga mbebaza okubanga nabo basaze okubeera Lugogo Uma Grounds ya 13 December tujaguza nabo kuseka paka kuwulira bulungi
So epiki ogenda nebaza bannamawulire mwena gye muli n'abatuuka essaawa zino okubeera nga mwagala nnyo ba artist bammwe mbabeererawo temubavuluga kuba buli omu yeetaaga munne ate nga muwayo amawulire amatuufu obudde obutuufu. Piki gye bamuwadde iyo nga gwe oba yakulaba? Simba Automotive piki eno gye mpadde alina enkolo olwenyini olunaku naffe fenyini ng'abamuyama production n'aba Cyclone Events naffe tugenda kukolawo ate akatiisa tugenda kukwata ekituuzo kino tukitwale erugogo tubeeko tukikweka kati kasitoma w'amalula oba faani anajjako olunaku erugogo mugenda kubeeramu okunoonya ekisumuluzo ekyo bw'okigwako okitezedde so olunaku olwenyininyini gyawo nga nawe oliiso jogi bulungi nawonawo okigwako gogerako omuwanguzi wa pikipiki eno. Twate tumanye owonye emmotoka wangi twate tumanye owonye emmotoka ezikirira mu kkulu ani akaiti emmotoka ezikira emmotoka etambula bulungi tezikirangako Amoti olabye ezikidde nga zenzizikizza Amoti ate kusibalirako kati tuba tusuubira nti konfunye piki eno oluvannyuma lw'okubanga koko yagaana ekirabo kya birthday awo ogenda muwaamu piki ono kigenda kugulira mpozi nga naye yenyini yeetabye mu bantu abagenda okunoonya ekisumuluzo ekitegeevu bwagigwako werandigulu naye nga ekyokuba kino yokoko tagiriimu namuwa ekirabo kye yadde yakizira kijja kumuyiriza ekirala naye kino kyo abawagizi ba moto mbalanguzi abawagizi ba comedy abantu abagenda okucelebratinga naffe erugogo kuuma grounds tweyagale kubanga buli lwoseka olina kinene ekyo kyeyongera kulamu bwo kyozibu nnyo omuntu ayagala comedy omuladi wa comedy okufa amangu be bakyasinza okuwangala risaaki bweraza ate abasinza okufa nabo balina ekika kya biziki kibawuliriza ekiratira so kola olunaku era nti enkolagana ya Moti n'abasimba Automotive tetandikidde wano era egenda kusigala nga weeri mpolampola paka mukadde Moti ndowooza kino ekidduka wano kikase amafuta bagakuwadde amafuta bagampadde ne oil pikipiki wano gikola service oyo waali kozi n'ekirala abanayingira bonna okutambula entambula okuva ku geeti yonna gye banaabeera okutuuka awagenda okubeera sho entambula egenda kuba yabwereere tukutuku weeziri okuva ku geeti mpaka okutuuka we tugenda okubeera kuuma ground stage entambula yabwereere simba ekisasulidde tukutuku weeziri gwe bw'otuuka awo tetujja kutuusa ku stage era shone bweneeba ewedde bajja kutuka okujja ku stage paka ku mulyango sewewaka wabula ku mulyango olimenye bagujje Amoti tumanya n'abafaani bangi tusuubire obasalirako okuba n'ababagala okujja okugula piki zino abaagala okujja okugula pikipiki zino mu kiseera ekyo oba mukadde kano mu kiseera ekyo nga gazze kuwagira mu kivulu ng'ayagala piki okuva Amoti lwe yajja n'atwandulira ekivulu kye awo twatandikira okusala ku pikipiki paka nga ekitundu kye kiwedde kitegeeza nti oyo yenna omuwagizi wa Amoti mukadde kano pikipiki twagisaze ebiku bukadde 3 mu emitwalo 907 paka nga ennaku z'omwezi 31 simanyi oba ye anaasobola okwongezayo ekivulu kye paka nga 31 naye ffe twasazeewo paka nga 31 Desemba. kasa ekiwandiiko wamukwasa ekiwandiiko kwata bulungi okugamba n'Uganda Amoti kiki ekyo obukakafu obulaga nti Amoti tukolaganye naye nga Simba Automotives era ne pikipiki tugimuwadde nga tuwagira ebyo byazaakolera bannayuganda. Amoti osomyemu
osomye mbayizo giki bayinza okugamba twakuwoze kulooni ebiwandiiko byebino bannaye mwetegeze bulungi nnyo byaddala nga tekola erinnya erinnya kweribi otamanyi kisoma tweyanze netweyanze tuli wano ku Simba Automotives e Kamwokya era nga bannayuganda mmanyi ekikolebwa wano batunda piki buli kika kyomanyi nti kya piki era bwe twajja ne twatuukirira ne tubagamba nti tulina legendi waffe comedian Amoto Mubalanguzi myaka 25 basanyusa bannayuganda batusanyukira nnyo ne basanyukira n'Amoto kubanga basanyusa bannayuganda ebbanga eryo lyonna era olwaleero batuyise babeeko ekyenjawulo kyebagenda okukolera Amoti ku show ye kyetugenda okuba nga tumanya mu maaso awo era ndowooza kanyandize abakulu ba Simba Automotive batutegeeze naye tetujja kukoma kubeebaza okuba nti bagambye Amoti nga yize emyaka 25 babeere part eya celebration eyo okubanga comedy mu Uganda akuze emyaka 25 mu bujjuvu so kaiza omusajja omukulu wa Simba Automotive boogereko gye tuli batubuulire lwaki basazeeyo bajje bawagira Amoti emyaka 25 wakisinkaaga ejja Nantume Sebo tweyanziza omukisa guno erinnya mpitibwa Kalule Abdusalaam Makondere nga nkola ne Simba Automotives nga Sekamwa mu luzungu kye bayita public relations officer era nange ntwala omukisa guno okubaaniriza ddala omukulu ow'erinnya ow'ensonga Amoto Mubalanguzi mu Juni. Simba Automotives company nga bwe bajjanjudde diringira mu byentambula specifically motorbikes oba pikipiki. Tutunda pikipiki ez'enjawulo omuli enkozi z'ensimbi oba ze tuyita bodaboda ne ez'amasaali oba oli zeyandiise luxury bikes oba premium bikes nga piki zaffe zino zirimu ebika ebyenjawulo okuviira ddala ku Boss, Boss 125, Tekken, Scrambler, ate mwana tu also launched tugenzeeko ne mu side ey'obulimi tulina zi tractors ezirima at affordable prices, tulina zi hand tractors as well, tulina generators, tulina water pumps n'ebirala bingi nnyo abalimi bayinza okwetantwesa. So mu mbeera ng'eyo kiraga nti tumaze ebbanga nga tuweereza bannayuganda mu ngeri ey'enjawulo. Tubaweereza mu ngeri y'obaleetera transport solutions oba entambula eziri affordable okulaba nga batambuza emirimu gyabwe ate ne tugezaako n'okuweereza bannayuganda mu nkola ey'okugonza obulimi. So mbeera zaffe okubeera nga tugondeza bannayuganda mu bintu ebimu okuvaayo okubeera nga twegatta mu kujaguza emyaka 25 ebya Amoti Mubalanguzi era kikolwa ekiraga nti tusobolera ddala n'okuvaayo okuyamba bannayuganda nga after achieving milestones baba nga balina bye batuuseeko eby'omuggundu. Simba Automotives emabegakaawo ebadde ejaguza emyaka 10 mu kisaawe ky'ebyentambula. Yes, so mu kujaguza emyaka 10 egyo kyatuwa essanyu ne kituwa n'embavu okuwulira nti naffe tulina kye tukontributinze ku industry eno mu Uganda. So kitegeeza nti tumanyi kyekitegeeza omuntu okujaguza emyaka gy'aba amaze ng'aweereza abantu ab'enjawulo. So emyaka 25 omukulu Amoti Mubalanguzi gyatuuseeko wasalawo okugijaguza tutegeera ekintu ekikirimu nti emyaka 25 abadde nga atuweereza mu ngeri ez'enjawulo, tulelivinga stress, tuweereza comedy, n'atajja ng'okwo n'abeera nga atuteereddewo ebintu bye tujja okwenyumirizaamu myaka gyaffe nga tukadde. Abalwaleero abaaliwo mu 1980 baddawo ne bagamba twawulirizanga obuyimba bwa Saida Vumba. Yali Saida Vumba? Saida Karoli.
so naffe tujja kubeera awo tugambe nti mu biseera byaffe twawulirizanga skits oba twalabanga ku musajja ayitibwa Amooti. So musajja wakwenyumirizaamu, musajja oba oli awo agonjedde ebizibu bingi nnyo mu mbeera zaffe eza bulijjo. So Simba Automotives okuvaayo okwegatta ku mukululo guno ogwa Amooti kintu ekiraga okufaayo kwaffe eri bannayuganda era n'okubeera nti tufaayo eri industry. Mr. Amooti Mbalanguzi gyali presentinga kuba nti naye tugattako kyamaanyi nnyo ate naffe kituwa omukisa okubeerako kye tuzza eri omuntu wa bulijjo. Yes, nti Abannayuganda bamaze ebbanga ddene nga naffe batuwagira emyaka 10 gye tujaguza si mitono. Teri muntu asigala mu business for all that time singa abatakola ki tafuna. So Bannayuganda batuwagidde ffe baani Simba Automotives obutavaayo nezaffe tukola ki tuwagire Bannayuganda. So eyo yemu ku nsonga oba eryawo ennyingi zetulina lwaki tuvuddeyo. Yes sebo. N'ekirala nti Amooti ng'omuntu alina bingi personally byasazeewo oba byazze nga asalawo okubeera nga akolera Simba Automotives, right? Era mu mutima omulungi ogwo gwabadde nga atulaga era gwakyatulaga naffe tusobola kumulekerera mu kaseera nga kano ng'ajaguza emyaka 25. So omulanga gugenda eri abo bonna abatulaba era nga bakasitoma oba abawagizi ba Simba Automotives nti Amooti nammwe mumulabirenga ddala ng'olunaku olwo lukoze lutya lutuuse. Neyanziza nnyo neyanzi ekyo ekya Simba Automotives kyekoledde omukulu Amooti. Ngenda kukirekera omukulu ono abeere ng'akiddamu. So neyanziza nnyo omukulu Kaleera munansonyi wa Amooti yatukwata ku mutwe abawano ffenna era lwabayo nation tugitegeera tulwawo n'okuddayo ewaka nga twagala tugirabire wano ffenna nga Simba Automotives. Ekibuuzo ky'obuuziza ssebo mu bwangu nze Mayanja Moses lwa Simba Automotives. Ekibuuzo ky'otubuuziza Simba kyekoledde Amooti kiri mu lwatu nti Simba Automotives tuba na pikipiki era Amooti Mbalanguzi ng'ajaguza emyaka 25. Simba Automotives evuddeyo ne pikipiki empya okugiwa Amooti nga naffe tuddiza okumwebaza ebyo byakoledde Bannayuganda naddala emigigi emito egikyakula kubanga bw'otambula Amooti ayogerwako mu baana abato mu bantu abakulu n'abakadde. Naffe kwe kuvaayo nga Simba Automotives ku by'entambula twongere ku ebyo byalina tumuddize ne Bannayuganda bennyini nga bwazze abaddiza. Kyekyo sebo wandisebo tugenda kutambula mpola mpola tugende ewali pikipiki eri